yekomide ku mutwe gwa There is Still Hope. There is Still Hope 2, Tish TV, Testimony TV, byonna osobola kubanga ate otusangayo Dreams and Visions. Kama oli mulungi n'olunaku olwaleero kubanga ate otuwadde ekisa tulabekako wano mu maaso go tukwebaza olwabulisa kino omwalaba tubanyika mu ndagaano y'omusaayi gwo mu Kristo Yesu Mwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina. Kale omukulu kababuuzeeko. Mbalamusizaako mwenna abeekumidde ku mukutu gwa There is Still Hope. Akazindalo wakeerabidde. Akazindalo nakeerabidde. Amwe bali kuwangalira eyo na yonna gye muli bali mu ggwanga lyattu Uganda. Mwenna mbalamusaako n'abali ebweru w'eggwanga lyattu Uganda namwe mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya Kanyike Deriki. Kanyike Deriki atuddewo kubanga ate atutwalira ddala mu maaso. Amawulire agaliwo akwetola ensi yonna buli mukutu kati gwobikkula CNN, CBS, Al Jazeera, BBS, gonna New York Times, gonna gali kubanga galanga ate Papa Francis okubanga ebyensi abinyuse abyerekereza olunaku olwaleero zibadde essaawa emu n'eddakiika 35 kusinzira ku ssaawa yaabwe eri Vatican e Roma zaviiriddeko mu nsi eno ewooma wawumulidde nga emyaka 12 gyamaze nga paapa 12 w'Abakatuliki okwetooloola ensi yonna obufuzi abumazeeko emyaka ate 12 gyokka. So olunaku olwaleero bw'ati akinyuse ate n'asobola okubanga addayo eri omutonzi we ajja kubaako byaddamu ekiba kyetaagisa ku myaka 88 egy'obuto egy'obuto anti omuto waafa bagamba akuze abadde bambi kibadde kikuze kale ate omukulu waafa abadde akyali muto akali naffe katugendera awo ku myaka 88 egy'obuto watu Papa Francis azeeyo eri omutonzi we okubaako byaddamu nagamawulire ndowooza ogalabye kyo gategeerako gakukubye wala amawulire ago gangubyemukko wala mu ngeri emu oba endala. So ono Papa abadde ava mu side za USA eyo I think gwanga lya Argentina gyabadde ava kufuuka Papa kati tetumanya ddako oba n'abeeraani kusinziira ku ngeri gye balondamu be babimanyi nze sibitegeera bulungi naye nga ge gamawulire agatawoomya nakabululu yadde n'akatono eri baganda baffe bannyinaffe Abakatuliki gabakubye enkyukwe nga bakava mu Pasika bakava kuva manzaali amanzaali ga Yesu amanzaali ate gatuta omulala so naye okusinziira ku bibalo kati katugireyo abantu bwino awo mbadde nsingire eddala okwagala oleme kulaba bulabi kufaakwe naye ekiri emabega w'okufuuko okusinziira ku bibalo by'abasajja ba New World Order Program otogera ku New World Order Program oyinza okuba nga obategeera nga aba Secret Society ba Freemasons ba Globalist ba Illuminati bonna twala taata waabwe ali omu kati osinziira ku bibalo byabwe okusinziira ku coordinates ozitegeera mapeesa ago okusinziira ku kibalo bakibala nti Papa Francis yasembayo okola batya kati gwe baagala okuzzaako alina okubanga gwe bayita Antichrist tebagenda kudda mufuna Papa anti ajja bajja kulonda naye kati bo okusinziira ku spiritual realm embala gye babalamu nti ono mu bya reality Papa yasembye kati ajja yagenda kukola nga Antichrist ajja kuba Papa naye nga operations ya Antichrist yennyini bibalo byabwe byebibalo kati era teweewuunya nnyo addako mu mutunuulire enkola gyagenda okukolamu kuba ono yabadde avuga kya
new religion. Yes. Sinze mwatambula manga genja wano mu ggwanga Uganda. Oza yatuuka okko. Nga akuutira abantu tuli omu. Musiraamu, Mukatuliki, Mulokole, Seventh Day, Orthodox, ne Mama Fina. Naye yamugattako. Ate kati ffenna Katonda omu yatutonda. Yo intelligence ki? Council era oyo yabadde head. Yagikulira. Papa yakulira intelligence council. Noze kito kiraba? Nkiraba. Kakati yabadde akivugira awo mpola mpola. Mu magezi. Speed tebadde nnene. Katono Antichrist enkola ye tegenda kubeera yakusoonoka. Egenda kuba ya speed. Ebintu byakwanguya. Twali budde. Kubanga kati Antichrist wamala okwanjulwa oba okulabikako ekiddirira kye bayita mark of the beast. Bagenda kwagala kusaba kabonero. Akabonero ak'ensolo kalina katotandika okukola official wadde weekali mu butongole. Kati wano tekannaba kubeerawo mu butongole. Mwekali kakola naye kakweke. Katono Antichrist yagenda okwendoosinga akabonero ako. Pulira. Kakati ndowooza bantu abamu abadde babimanyi badde bakirindiridde. Naye kakati kagenze waati mulindirire kye bayita Antichrist. Kyekisinga okwennyamiza ekyo. Kyennyamiza. Saabawakanyi. Abawakanyi ba Kristo we bali. Naye waliwo saabawakanyi. Waliwo kye tuyita Antichrists. Ne Antichrist. Kituufu nnyo ekyo. Byanjawulo. Kati kabona waabwe. Eri waffe gye twali tuli gwe bayita Basaabadinkoni. Naye agenda kujjira mu kifaananyi kya bupaapa. Agenda kwambala ddiba lya paapa. Tebagenda mwanjula nti kono Antichrist. Agenda kwanjulwa nga paapa. Agenda kujja mu ngeri ya ddiini. Nti ono ye paapa akoze eki? Azeeko. Naye nga munda. Antichrist. Pulira. Anti kati fahamu tuwade tumanyi nti Antichrist agenda kujja nga ye. Nga si paapa. Anedda Antichrist alina fubutukaawo Vatican. Mu line eyo. Roma. Alina kuveeyo. Waalina okufubutuka. Pulira. One world religion. Diini. Kati wetu manyi eno new order eri divided. Tulina politically, financially, ne religiously. Kati also noleta ne socially. Bino bya nyambala biki neisa y'abantu. Leka tunule bino bisatu. Mainly. Ekisooka wetugamba religiously totunula wantu walala wonna. Nti diini emu tusinze ensolo emu ebyo totunulanga walala wonna. Roma, Vatican. Gyetubateeka amaaso. Ye office. Stage yaabwe. Era awo wagenda ofubutuka. Kati wetuddamu financially, economically, mu byensimbi. Pulira. Okubeera neki manyi yabi dividing for his administration. Kati mu byensimbi tulina okubeera ne currency emu digital. So koleka akantu ako nga katambudde nnyo ennaku zino. Anti digital currency. Nkalaba ku gundi kakatusimbikira. Bino kati bino bye bali mu kugezesa bitcoin zibiki ebyo zezo digital currencies. Mpulira. Zenjawulo. Naffe tuzikozesa. Oyina essimu? Njirina ssimu. Ku sente. Digital currency. Banange. Osoogera ali mu supermarket, n'ojjayo ekyokunywa, n'osindika nga tolina cash n'omuweereza ku ssimu ye. Nti size sente. N'ofuna ekyokulya n'olya. N'otambula n'ogenda. Digital. Kye baagala nti teri kuddamu kola ku physical money. Cashless society. Cashless. Kakati wetuddamu our economic our financial waliwo ate abakirimu ye China ne mu US. No mu US. Katuga kwa na gundi bili. Bebavu. Naye kati yali US. Ne US kati ba China agenda kola ki? Kintu yakitwala. Yakinyikiza. Ye ensi yabwe gye baagala okukozesa. Pozi oba communist nnyo. Tiba dragon guy. Ikituufu. So, economical awo. Chinese yawan. Yejja. Yes. Kati politically ye US. Mu byobufuzi. Manyi.
manyi tekako natya tekako oya gundi sirika gwe kola ki Russia ayagala ku bebamu naye nti mu Ukraine sirika sigenda kugira wota kati sitani watu yakola ki uyagabizamu system ye yaka twogera ku antichrist yafubutuka wali e Roma yagenda okuva wali e Roma kati yagenda okubanga afuga bano bonna abasatu oda ziva kuliye ebyo ebisatu biri kimu kati ekisooka oku breaking through tewali buzibu byegatta bwegasi kubera antichrist wamala okujja manya mateeka cashless society ayingirawo mateeka one world religion ayingirawo yes mateeka one world government sokoleke tugenda kulekerawo kulonda bakulema ati yeyo political area one world government gutola abaleeta nnyo ebitongole UN United Nations manga magati mwena mwegatte wamu World Health Organization nebyo bulamu tebaberese African Union East African Community Komesa ebyo twasomangako pulani z'abali zavadda zinensi baagala zibeereko akabondo we bazisanga dani okunoonya emu sokoleke nti bagundi musangibwa waneeno emu tekisoboka kati ove wano e Uganda n'omukonvinsinga ddi ate ogende Kenya kati ojja wa East African Community oba AU ogenda osanga nga AU yabagonza dda sokoleke kyevudde balita East African Community newaffe waneeno batutayirizeemu andi kale na East African Community eri wansi wa AU ate AU webogwa East African Community esobola kuddamu kati bagenda batukwatirawo bubondo naye nga target ejja kutuuka nga buno obubondo bwonna babugjeewo babeere neki world government yemu ng'efuga wonna newaffe Uganda bano mwisobola okuba ne pulezidenti wammwe naye nga amateeka agafuga waliwo gafubutuka oda nga zina gye ziva kino kyetwagala kikyo kyebayita one world government kino kyebageza mu covid ate balooza bali batesingaki tosomulula nsi nga bamuyita muntu ogu bayita World Health Organization nga yetegerera ensi nkirabaawo abantu bagenda bateekeko masiki ensi yonna nemuteekako masiki bagala social distance ensi yonna waliwo gavumenti yali egi nga yefuga zonna kati kyo kyebayita one world government tujja sigaza abakulembeze naye nga sebafu nga mulonda naye nga amateeka alo gye gava kiringo ga nti president alonze RDC tikukola bwoti mu district yammwe anti president yalagira kati kyekiriwo kyekyo kyebayita one world government yejja okujja tujja kuba ne gavumenti zammwe naye nga amateeka gammwe bagayita bisibisa byayi tegakola kasamusana gwakanga bikutuka eri baleeta teeka ekyo mukiyise teri kuddamu kuba bagge mugano mubakube sewali sente zetugera bawa twali buyambi one world government eyogedde bwozirina zonolabiriza kantu eyo wagaba bannayi teeka lyebisiyaga tukyalyetegereza tugeze mu kooti katugendeko mu kativi VAR emala okwetegereza mpulira yeyo gye bayita one world government efuga nakuba kati ekyalinda direct nnyo mumpolampola naye efuga weeri ate mu byensimbi tuliridda wakati ate mu byensimbi anti yeeyo still IMF International Monetary Fund World Bank banka yensi yonna banka yensi yonna wano teyatuma sente wano ne ekugamba tewali sente mutulugunya eddembe ly'abantu n'eddembe ki babasiyazi gamba okubawa sente kino mulina kola kino no nga balagira gavumenti eyaffe wano wali one world government gye mbagamba egenda ofuga egenda beeramu abantu babale
bana asobola tufuga few people nga batano bana batuule bagambe gwe Kenya kino otakikola tewali sente gwe kino Ghana bana asobola tufuga tuli bangi Mukama Katonda boogera kigambe kimu mune mwesorting ne mwetereza mga bana tusinze ayi bene tetwalaba bulungi teka tuligobye ntuwe sente tukiriza aiya bakutekako envumbo teri kusubulagana na ggwanga lyonna ebintu byo teri mu ggwanga dalikirizibwa bigula katogera bitu bikoleza ki irogeraga n'okufukamire nti nzikiriza sebo wano USA yatukabya tugoba mwagowa ne tuvaayo kajiga tujigobe mwagowa nsoka tusindika banene kugenda kwegayirira baseneta government eyogedde nene tegogena kwogera ki fuliriza so kyekyo bayita one world government one world religion so paapo ono kyekyo ekibaddewo nti yasemba oli agenda okujja atuukirize biri byennyini ayingirewo akati owuno awakoze eki awummudde kati gwalina obudde okwetereza wetereze olaba antichrist ngazze kyekiddako one world mark of the beast mark of the beast yeddako olaba mark of the beast eba eyanjula ki great tribulation kituufu nnyo ekyo great tribulation eba ekulaga ki the return of the son of God sibula nze sinze nvudde wano mubadde balabi balungi nnyo musigadde kanyekedde liki ebigambo biwulidde ngiwulidde kale tujja kukomawo ne vidiyo endala tukubuulire biki ebigenda mu maaso kusinziira e Vatican mu ggwanga erya Italy sebe kiri kibuga kiri independent nsi Vatican is a country naye nga kiringa onagamba nti Jinja City mu Uganda ate kati ye Vatican nkulaga amaanyi waliwo kye bayita ki amaanyi kati saawa zino Vatican tumala gayingira ba agents of highest rank be bakkirizibwa wali naffe tuli baawo tugenda tukungubage agent fe abantu ba bulijjo ali mubeere ku TV ewamu tulabireeyo bino tubiveemu waliwo bye batagenda balaga tugira komano tubyogere waliwo emikolo gigenda okolebwa nga temuli giraba balina omukolako emikolo ate obadde kinaawe ojjukira n'abakyala weyafa nabaga lwina abakyala yali yafa omwezi emabega mulamba baba balina okukolawo emikolo biki ebyo likyozi zaabwe kati bagenda bagenda muzikanja mbadde mmanyi bino ebyaffe mu kyalo kyofudde leero engera nga tusima ebintu bakyakola mikolo balabe kubwani gwagize gwe yateekateeka kubwa abadde amanyi buli kimu emikolo egikolebwa mu ndeeri we naagikubuulira wena kuwandiikire akaawo kubanga omukulu oyo balina omumukola ki okumugira ekyo nze nkubuulidde oli addako balina omumuleeta ayiseewo akole ekyo n'emyaka ki gye bakola banaye mukama abakuume katuwumulemu Katonda tujja kuddanira e Vatican